mikwano gyange abatuuliza era abatulaba, nsooka okubeebaza nnyo nnyini omwaka guno gwonna gwe mumaze nga tuli ku mpewo nga muwuliriza, era mumanyi nti bimuwuliriza byonna mubitadde mu nkola, era bibakoze bulungi, tebibakozeeko kabi n'akamu. Era mbeegayirira mweyongere ddala okuwuliriza n'omwaka gwonna ogunajjako n'emyaka emirala gyajja mu maaso, mweyongere okuwuliriza, mubeere abawuliza balungi nga bwe muyita ne bannammwe beeyongere okuwuliza ku TV eno, kubanga egenda kubanga eyamba emyoyo gyammwe okulongoosebwa n'okujja eri Mukama Katonda. Ne rediyo yaffe era eya MCF nayo gibeereko nnyo, mukwano gwange naye eriko puroguraamu nnyingi nnyo, era nkwebaliza ddala gwagiwuliriza ebbanga lyonna. Kakati tugenda mu sizoni eya Krismas. Krismas eno lwe lunaku lwa Mukama Katonda waffe Yesu Kristo we yazaalibwako. Specifically si lwe lunaku lwe yazaalibwako, naye lwalondebwa okubeera amazaalibwa, kubanga abantu bavuga nti ate ani yamanya nti yazaalibwa ku luno? Tewali yamanya, naye lwalondebwa tulujjuukirirengako okuzaalibwa kwe. Nolwekyo twandibadde tujaguza bujaguza, toyinza kuddira ate gw'ojaguliza nga ye muntu mulungi ate gwe n'okola effujjo. Nolwekyo mwewalire ddala effujjo lyonna, kugenda mu biduula, ogenda mu bintu ebitategeerekeka byonna byonna. Mukwano gwange tomala gagenda mu bintu wadde baganda bakuyise, togenda mu bintu ebyo ebitajja kuweesa Katonda kitiibwa. Ate era olunaku luno Sitaani alweddiza emirundi mingi nnyo. Gwe mulokole gwe naawe njagala okubeera nga gwoba olweddiza. Kakati Sitaani alweddiza kwakolera effujjo, abantu kwe bendera ne bakamala bumazi, abatamiivu bwe bakolera emirimu egy'obutamiivu, ababbi nabo babba lwa Krisimaasi, afune sente za Krisimaasi. Kakati Sitaani yalukologakologa n'aluyingiramu. Naye gwe omwana wa Katonda tokkiriza mulabe Sitaani okuyingiza bitimba ku lunaku luno. Beera mwegendereza nnyo. Olina emmotoka yo, vuga bulungi n'obwegendereza n'okusinga ennaku endala zonna. Olina bodaboda yo, naye weegendereze. Mukwano gwange abatamiivu bajja kubeera bangi, tebakutomera. Ate si kwegendereza kuuka, naye saba Katonda akutaasa akukuume. Ate n'ekirala obutabanga ojoyininga gurupu ezo empya nga batulaba bulijjo nti waweereddwa omukisa, ate gatta mu bantu boononefu. Beera nga okola ebintu bya bwa Katonda, era obanga waliwo ekivvulu ky'ennyimba za Katonda gy'oba ogenda, obanga waliwo pata ez'obwa Katonda ennungi gy'oba ogenda, netogeza n'oyonooneka n'osuyiwa amafuta ku lunaku olwa Krisimaasi. Terukuyisa amafuta ng'ojoyininga ebintu ebikyafu. Kati n'omwaka omujja nagwo njagala okukwagaliza ogutuuke mu bulungi, era okusaba ku njagala obeere ng'osaba Mukama Katonda mugambe, Mukama saagala kuyingira mwaka gujja n'embeera eno gye mbaddemu, omwaka ogujja gumbeerera ogw'omukisa mupya. Era ffe tujja kubanga tukukwatire wanguluku, bw'oba osobodde Mukama akusobozese ojje wanguluku ku Lwasatu mu olumu, tugenda kusula nga tusaba, kwatire ddala essaala egenda otuyingiza omwaka omujja. Kusaba si kutulisa biriroliro, ebiriro tebigoba Setaani, essaala yerimu omuliro ogenda ogoba Setaani. Nolwekyo jangu okwata essaala, tujja kubanga tukwera ddala time osabe wejje, olaba nga otuukira ddala ku buwanguzi ate n'okusumula okw'amaanyi kujja kubanga bwekuli mu linnya erya Yesu Kristo. Mukama abakulembere abalungamu byonna mu linnya erya Yesu. Amen. Eternal Life TV, now and forever.